bw'oba tosobodde ku delegatinga buvunaanyizibwa buno obaako omuntu omulala gw'obukwasa kibeera kitegeeza abantu bagula gwe tebagula bizinensi. Kitegeeza bw'ovaawo ne bizinensi eteekwa okukola ki era kyova olaba nti ne mu bizinensi ezo ezibadde zikolebwa abantu ssekinnoomu abantu batera kuteekayo kye bayita face value. Face bw'evaawo era omuntu ajja n'agamba omwami Nowaawo yafa wooteri kyova olaba tekyakola ki tekyakola. Kitegeeza nti omuntu teyasobola kwetoola mu bizinensi n'ekola ki nesaanawo teyasobola kwejja mu bizinensi n'esigalawo neyeeyimirizaawo yokka yonga era ebiseera ebisinga bimanyi okubuuza abantu nti singa oba toliwo okumala emyezi ena bizinensi esobola okubeerawo omuntu n'aggamba sisobola. Ebintu by the way ebintu bino bisatu byanjawulo. Okubeera entrepreneur okubeera self employed n'okubeera professional ebyo ebintu bisatu byanjawulo. Omuntu ali self employed ye muntu akeera ku makya n'agenda ne yeekozesa talina boosi wabula ye boosi we. Ontegedde? Professional ye muntu nga lawyer ye muntu nga doctor bw'oba tomusanzeewo kyangu nnyo okuvaawo ne batakujjanjaba. Kanso wo bw'aba taliimu mu ofiisi oyinza n'otuuka waate ng'alina kampani ng'olaba abaana batudde n'ogamba mbadde nze njagala kanso Ibra taliiwo nti taliiwo simu ze teziriiko kanzireyo nja kudda. Oyo entrepreneur ye muntu gw'osobola okugendako nga taliiwo ate ekifo mw'abadde ali omuntu aliwo n'akusavinga n'okola ki n'otambula n'ogenda. Kati abantu bali bw'obadde oyogerako abayise emikululo egy'okutulugunyizibwa eddagala teriri mu kukyekolera. Era abantu abagamba abakantu kano kawulirize nnyo abantu abagamba nti ekintu kino gundi namugamba okikola n'akikola bubi kangende nkyekolera abantu abo tebagenda wala. Ekyo bakulimba. Okusooka ennaku omuntu aoperatinga mashini ya bakery gy'ayitamu gw'abadde asiba ettaayi mu mirimo gyo gy'okola obadde ku managerial level kati okkiriza eddaala n'ojja weoperatingire mashini olw'okuba omanyi bwe booperatinga mashini ey'omu bakery ekuba eŋŋano bigenda kutama. Ekigenda ovaamu nga bimaze okutama okimanyi kudda bbali kuleeta muntu mulala abikutuuliremu wejjeko obuvunaanyizibwa obusitula obumukwase odde ebbali olwo bizinensi eba efuuse yiye nga gw'ogivuddemu osigadde ejjiryamu ekigenda okuddamu okubaawo awo bizinensi kusanawo nga gwe totegedde. Kakati abantu baffe bano mbagamba ntya eddagala ly'okuba nti wali onyagiddwako abantu baffe wano awali awaka ate Ibra by the way ndowooza saagala kukozesa lulimi lubi naye tosaasira nnyo bantu bano. Abantu abamu bakyagala kibeere bwe kityo mulimu abakyagala nga bakyenyumiririzamu era olya kugamba n'okugamba iziriki bazitwale kwegamba mulimu abakinyumirwa kibeere nga bwe kikola abalungi abatulaba